Omuwala ono Maria abadde ali mu kuggyamu lubuto n'afa, omusaayi ne gumuggwamu n'afa. Boyfriend we abadde nannyini lubuto, olubuto yalwegaanye n'amugamba nze sirumanyi. Maria n'agamba sigenda kuzaala mwana nga talina taata we, kaŋŋende nziggyemu olubuto luno. Gy'agenze mu kakiriniki okumuggyamu olubuto, mukazi wattu gy'afiiridde, kyokka ng'omuvubuka yamufunisa olubuto nga Maria akyasoma. Kati abazadde abalesse mu maziga. Kakati wuliriza. Nga sinnaba kutuusako vidiyo eno, nkusaba ogimpereka like, etambule tuke ku buli muntu. Maria ono abadde ne boyfriend we ng'ali ku ssomero, naye ng'ate boyfriend ye tasoma. Be bano abavubuka ababeera ku kyalo okwo naye nga bakwana obuwala obusoma. Kati mu biseera bino ebya wiikendi, Maria abadde atera okufuna obudde n'agenda n'alambula ku boyfriend we ewaka. Osobola kiyita weekend marriage. Bazadde b'omuwala Maria tebamanyi nti muwala waabwe bw'abadde ava ku ssomero abadde atera okugenda ewa boyfriend we n'abeerako keeyo. Munnange mu kwagalana ne boyfriend we babadde beegatta. Nga bw'omanyi boyfriend ne girlfriend ebiseera ebisinga abaana ennaku zino batandika ebintu by'okwegatta ng'abaana bato nnyo nga bw'okiwulira. Obubwana bwe mulaba obusoma obwo buli mu secondary, ebintu bubikolera ddala era ebintu bubirya. Kizibu nnyo okusanga omwana ng'asoma ng'ali mu secondary ne mu primary kumpi ng'akyayina embeerera. Ennaku zino generation gye tuliko kivve baaba, kivve, tosobola kukiraba nga kimuli kya ndaggu. Kakati munnange Maria boyfriend we ono beeyagala. Kati mu mukwano omungi mu kweyagala, Maria agenda afuna olubuto. Maria mu kufuna olubuto, bazadde be teyabagambirawo nti ali ki? Nti ali lubuto. Ku ssomero baali batuuse akaseera k'okukola ebibuuzo eby'akamalirizo. Maria n'agenda ku ssomero ne yeegayirira HM n'amugamba nasobye, naye temungoba ku ssomero munnyambe nsooke mmalire ebibuuzo byange then mmale ŋŋende, olwo ng'ababuulira n'ekituufu nti ali lubuto. N'abeegayirira n'abagamba naye temugamba maama wange. Ndowooza ekirungi bazadde be baali basasula dda akasente. Ab'essomero baasirika, tebaakubira maama wa Maria nti munnange omwana wo yasoba naye agenda kukola ebibuuzo yadde yasoba. Omulenzi ye ali eno ku kyalo ali mu kulya butaala. Munnange omwana ono ow'obuwala Maria ng'ebibuuzo abituula. Ebibuuzo mu kubituula, Maria yanoonya ew'okudda nga tasobola n'okudda mu bazadde be. Alina mukwano gwe eyali alina saaluuni. Oyo mukwano gwe yali mukwano gwa maama we. Maama wa Maria yalina mukwano gwe ng'alina saaluuni. Kati ndowooza abeera mukwano abeera ne mukwano era gwa Maria. Yamutuukirira n'amusaba n'amugamba njagala kugira nga mbeerako wano, natidde okudda ewaka kubanga ndi lubuto. Maama takimanyi nti n'ebibuuzo nabikoze ndi lubuto, n'ennyamba ngira mbeerabeerakoko wano naawe nga bwe nkuyambayambakoko ne kuba kasitoma ab'okusiba enviiri. Oyo mukwano gwa maama wa Maria teyali mubi. Yamutegeera embeera omuwala ono gy'alimu Maria n'amukkiriza agira abeera naye nga bw'ayiga n'okusiba enviiri. Maama wa Maria nno tamanyi. Maama wa Maria amanya atya? Mukwano gw'ono nannyini saaluuni agenda okulaba tasobola kubeera na Maria nga maama we tamanyi, nga n'omwana ono ow'obuwala ali lubuto. Yatwala obuvunaanyizibwa ng'obuntu omuku n'ogamba Maria olina okugamba mu maama wo nti oli lubuto. Naye mugambe ebibuuzo wabikola. Mugambe ebibuuzo wabikola. Sente zaaleme kumanya nti zaafiira eyo. Ajja kukunyiigira naye ng'amazima agategedde. Gwoba otyo mugamba nze nja kumwegambira era nja kumukkakkanya. Maria n'agamba nannyini saaluuni bambi nnyambe omugambe naye simanyi maama ayinza okunzaalukuka. Nannyini saaluuni ng'atuukirira maama wa Maria ng'amunnyonnyola buli kimu nga batulamu ng'abakazi nga boogera. Abakyala bano ebiseera ebisinga balina engeri gye bategeeramu bawala baabwe. Maama wa Maria yakitegeera kubanga engeri gy'ali omukazi yamanya nti omwana ow'obuwala kino kiba kisobola okutuukawo mu buli mbeera yonna. Yamugamba omwana yafuna olubuto n'ataŋŋamba, kati singa afunireyo obuzibu nga simanyi. Yandibadde yaŋŋamba sandimugize wuyo n'agala n'okudda ewaka. Kate maama wa Maria ekyamunyiiza mwana kusirika ku butamugamba kubanga asobola okufunira obuzibu eyo ate omusango baguteeka ku bazadde temulabidde baana bammwe kimala. Maria maama we ng'akola ki? Nga akimanya nga babeerawo mpola mpola. Kati nga bw'omanyi omuvubuka eyamufunisa olubuto
ali eri talina yadde kale bino byonna biriwo tamanyi nti Mariya eno embeera gy'ayitamu ye omulenzi ali eri alya butaala yeeyagala bweyagazi ku kitundu. Mariya ajja akubira omulenzi amugamba njagala kujja kukola ki? Njagala kujja kukulabako. Omulenzi akkiriza amugamba jangu. Omulenzi we mwamugamba nti ndi lubuto, omulenzi yeegaana olubuto luno n'amugamba nze nkyali mwana muto sizaala. Olubuto noonya gy'olukola ki? Noonya omusajja taata wa nannyini lubuto gw'oba olutwalira. Boyfriend wa Mariya nga yeegaana olubuto. Mukazi wattu ng'akaaba ng'omulenzi alwegaanye n'amugamba n'okumugamba wano ewange saagala kukulaba todda olubuto noonya gy'olutwala kyokka nga yabadde boyfriend we. Mariya adda ku saaluuni bino byonna abinyumiza mukwano gwa maama we nannyini saaluuni amugamba nti boyfriend wange olubuto alwegaanye yagamba akyali mwana muto tannaba kutuuka ku level ezaala tannaba kutuuka ku level ebeera taata mbu olubuto nnoonye gye ndutwala. Nannyini saaluuni amugamba guma oyo tujja kumukolako kimaafiya wabula wesooka okkakkane obeere wano nga wetulabe ekyokukola ki wetulabe ekyokuddako. Mariya abeerawo ku saaluuni kati nga bw'omanyi ebiseera ebisinga abaana bano ab'obuwala boyfriend we gw'abadde ayagala gw'aba asoose n'okufunamu olubuto singa akeera ku makya n'alwegaana mu butuufu kibayisiriza ddala bubi. Ne waba eno gy'abeera buli kimu kitambula bulungi naye ng'omuvubuka olubuto alwegaanye teri muwala gwe kisanyusa. Kati Mariya abadde wano ku saaluuni nga bamulaba akola naye ng'obulumi bw'alina oba omulenzi okwegaana olubuto bumutta. Kyava afuna ekirowoozo n'agamba nti sigenda kukuza mwana na kumuzaala ng'omwana ono talina ki? Ng'omwana ono talina taata we. Taata we bw'abanga olubuto alwegaanye nange ono omwana kammuggyemu nziremu mbeere nga bwe nnali naye sigenda kuzaala mwana nga taata we yamwegaana. Mariya akola ku saaluuni obudde obw'okunnyuka butuuka ng'asiibula nannyini saaluuni ng'amugamba kambeeko ne wendaga ŋŋenda kudda nina ebintu bye ŋŋenda okugula. Olwo Mariya ewaabwe teyaddayo kubeera na maama we kubanga wano ku saaluuni yali waakolera ng'akolawoko kasente ayambako wa saaluuni ne bakola bonna ne basiba bakasitoma ng'amusasula ne kasente. Kati ewaabwe Mariya teyaddayo. Kati munnange Mariya bwe bamuleka n'agenda balowooza bba atambuddemu bino ebibye ng'omuwala kumbe Mariya ayina omusawo mu kakiriniki gy'alaze. Bw'atuuka ew'omusawo ng'amugamba musawo ndi lubuto naye olubuto luno taata wa nannyini lwo yalwegaanye njagala kuluggyamu. Omusawo ng'amugamba ye kale tewali buzibu bazadde bo bakimanyiiko nti nedda njagala kubikola mu nkukutu. Ng'omusawo agamba kale tewali buzibu jangu. Omusawo ng'akola ki? Ng'atandika kuggyamu Mariya lubuto. Mu kugezaako okuggyamu omuwala olubuto omuwala omusawo gugenda gumuvaamu mungi nnyo nga bw'okiwulira. Mariya atuuka akaseera amaanyi gatandika okumuggwaamu. Omusawo mu kusoberwa kyava abuuza Mariya nga Mariya olwo amaanyi gatandise okumukendeera mpa ennamba y'omuntu gw'obeera naye mmale omukubira mugambe nti oli wano oli mu ddwaliro oli bubi. Mariya awaayo ennamba ya nannyini saaluuni agiwa omusawo. Kati omusawo mu kukuba essimu agamba mukwano gwa Mariya nti munnange waliwo omuwala gwe bayita Mariya azze wano mu ddwaliro lyange naye ng'avaamu omusaayi. Omusawo ate ye yalimba bulimbi ekifo ky'okubagamba nti mbadde nzigyamu omuwala ono olubuto omusaayi gumuvaamu bungi wuno agenda kufa. Ate ye omusawo yagamba nti omuwala ono Mariya azze ali mu kuvaamu omusaayi mungi era ali wano ku ddwaliro ali bubi anaatera okufa. Omusawo ye yalimba bulimbi. Kati bano nannyini saaluuni mukwano gwa Mariya yajja adduka misinde ajja alabe ekibadde. Mu kutuukawo bagenda okutuuka nga Mariya mu kasenge gye badde bamuggyiramu olubuto afudde nga takyasobola kwogera. Nannyini saaluuni agenda okutuuka ku Mariya nga Mariya afudde. Kwe kubuuza omusawo ate abadde ki? Ng'ali mu kuvaamu omusawo olubuto luli mu kuvaamu avaamu omusaayi mungi kiki? Omusawo n'amugamba agenza okujja ku ddwaliro lyange nga yembeera gy'alimu era watuuse wano nze kwe kumuteekawo katanda. Omusawo olwo alimba nga bakubira maama wa Mariya simu nga bamugamba omwana wo ali wano mu ddwaliro olubuto lubadde luli mu kuvaamu oba abadde aggyamu lubuto oba abadde akola ki?
ng'omusawo ate omusanga ayagala kukuteekaani ku Mariya. Maama wa Mariya bw'atuuka omusawo yeemulula bw'ati, omusawo ng'adduka agenda. Bagenda okukitegeera nti omusawo abadde ali mu kuggya mwana waabwe lubuto, ng'omusawo tebakyamulabako nga yadduse dda, ng'omusawo yadduse dda. Mariya bw'atyo n'ava mu bulamu bw'ensi eno ng'abadde ajja mu lubuto. Kati abaana ab'obuwala abali eyo bw'okeranga ku makya n'omanya nti ogenda kufuna olubuto, oggyemu empale weegasse n'omuntu, bintu bingi by'oba osuubira. Tokeranga ku makya n'ofuna olubuto nga tomanyi nsonga lwaki weetutte eyo gy'ogenda okulufunira. Guma, zaala omwana wo, mubeera naye, muyina emikwano. Abawala abasinga muyina emikwano. Nannyini saaluuni oyo bwe yakwatira obuvunaanyizibwa n'alabirira Mariya n'olubuto, golooza Mariya abakuzaala teyandibaleddewo omwana oyo. Lwakuba ng'omuwala kiba kimuluma omuntu gw'oyagala okuba nti ate ye yeegaanye omwana wo, ate ng'omwana wuwe kibaluma nga abaana ab'obuwala. Naye byebyo biri ku sayidi eyo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli, mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu. Mbaagala nnyo, Mukama Katonda abankuumire, ndowooza tusikane olunaku olw'enkya. Mubeere bulungi, mweraba. Peace and love.